Ekitabo kya Ezera essula esooka okutuuka ku yookutaano. Awo mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Kuulo kabaka w'e Buperusi, ekigambo kya Mukama mu kamwa ka Yeremiya kituukirire. Mukama n'akkubiriza omwoyo gwa Kuulo kabaka w'e Buperusi n'okulangirira n'alangirira okubunya obwakabaka bwe bwonna, n'okuwandiika n'awandiika ng'ayogera nti, bw'atyo bw'ayogera Kuulo kabaka w'e Buperusi nti, obwakabaka bwonna obw'omu nsi Mukama Katonda w'eggulu abumpadde, era nkuutidde okumuzimbira ennyumba mu Yerusaalemi ekiri mu Yuda. Buli ali mu mmwe ku bantu be bonna, Katonda we abeere naye, ayambuke mu Yerusaalemi ekiri mu Yuda, azimbe ennyumba ya Mukama Katonda wa Isirayiri, ye Katonda ali mu Yerusaalemi. Era buli asigadde mu kifo kyonna mw'abeera nga mugenyi, abasajja ab'omu kifo kye bamubeere ne ffeeza ne zaabu n'ebintu n'ebisolo, obutassaako ekyo kye bawaayo ku bwabwe eky'ennyumba ya Katonda eri mu Yerusaalemi. Awo emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe eza Yuda ne Benyamini ne bagolokoka, ne bakabona n'Abaleevi, bonna Katonda be yakubiriza omwoyo gwabwe okwambuka okuzimba ennyumba ya Mukama eri mu Yerusaalemi. Awo abo bonna ababeetoolodde ne banyweza emikono gyabwe n'ebintu ebya ffeeza ne zaabu n'ebintu n'ebisolo n'ebintu eby'omuwendo omungi, obutassaako ebyo bye baawaayo ku bwabwe. Era Kuulo kabaka n'afulumya ebintu eby'omu nnyumba ya Mukama Nebukaduneza bye yaggya mu Yerusaalemi n'abiteeka mu ssabo lya bakatonda be. Ebyo Kuulo kabaka w'e Buperusi n'abifulumya mu mukono gwa Misuleddaasi omuwanika, n'abibalira Sesubazaali omukulu wa Yuda. Era guno gwe muwendo gwabyo: essowaani eza zaabu 30, essowaani eza ffeeza 1,000, obwambe 29, ebibya ebya zaabu 30, ebibya ebya ffeeza eby'omutindo ogwokubiri 410, n'ebintu ebirala 1,000. Ebintu byonna ebya zaabu n'ebya ffeeza byali 5,400. Ebyo byonna Sesubazaali yabiggyayo n'abireeta, abanyage bwe baggyibwa e Babulooni ne baleetebwa e Yerusaalemi. Ezera essula eyookubiri. Era bano be baana ab'omu ssaza abaayambuka okuva mu busibe bw'abo abaatwalibwa Nebukaduneza kabaka w'e Babulooni be yatwala e Babulooni, era abaddayo e Yerusaalemi ne Yuda, buli muntu mu kibuga ky'ewaabwe. Abajja ne Zerubbaberi, Yesuwa, Nekemiya, Seraya, Leraya, Moludekaayi, Birusani, Misupaali, Biguvaayi, Lekumu, Baana. Omuwendo gw'abasajja b'abantu ba Isirayiri: abaana ba Palosi 2,172, abaana ba Sefatiya 372, abaana ba Ala 775, abaana ba Pakasumowaabu ab'oku baana ba Yesuwa ne Yowaabu 2,812, abaana ba Eramu 1,254, abaana ba Zaatu 945, abaana ba Zakayi 760, abaana ba Baani 642, abaana ba Bebayi 623, abaana ba Azugaadi 1,222, abaana ba Adonikamu 666, abaana ba Biguvaayi 2,056, abaana ba Adani 454, abaana ba Ateri aba Keezeekiya 98, abaana ba Bezayi 323, abaana ba Yola 112, abaana ba Kasumu 223, abaana ba Gibali 95, abaana ba Besirekemu 123, abasajja b'e Netofa 56, abasajja b'e Anasosi 128, abaana ba Azumevaasi 42, abaana ba Kiriyasuyalimu, Kefira ne Berosi 743, abaana ba Laama ne Geba 621, abasajja b'e Mikumasi 122, abasajja b'e Beseri ne Ayi 223, abaana ba Nebo 52, abaana ba Magubisi 156, abaana ba Eramu omulala 1,254, abaana ba Kalimu 320, abaana ba Lodi, Kadidi ne Ono
725, abaana ba Yeriko 345, abaana ba Sena 363, bakabona abaana ba Yedaya ab'omu nnyumba ya Yesuwa 973, abaana ba Imeri 1052, abaana ba Pasukuli 1247, abaana ba Kalimu 1017, Abaleevi abaana ba Yesuwa ne Kadumyeri ab'oku baana ba Kodaviya 74, abayimbi abaana ba Asafu 128, abaana b'abaggazi abaana ba Salumu, abaana ba Ateri, abaana ba Talumoni, abaana ba Akubu, abaana ba Katita, abaana ba Sobayi bonna 139, Abanesinimu, abaana ba Zika, abaana ba Kasufa, abaana ba Tabawosi, abaana ba Kerosi, abaana ba Siyaka, abaana ba Padoni, abaana ba Lebana, abaana ba Kagaba, abaana ba Akabu, abaana ba Kagabu, abaana ba Samulayi, abaana ba Kanani, abaana ba Gederi, abaana ba Gakali, abaana ba Leyaya, abaana ba Lezini, abaana ba Nekoda, abaana ba Gezamu, abaana ba Uza, abaana ba Pesaya, abaana ba Besayi, abaana ba Asuna, abaana ba Meyunimu, abaana ba Nefisimu, abaana ba Bakubuki, abaana ba Kakufa, abaana ba Kalukiri, abaana ba Bazulusi, abaana ba Mekida, abaana ba Kalusa, abaana ba Balukosi, abaana ba Sisera, abaana ba Tema, abaana ba Neziya, abaana ba Kafita, abaana b'abaddu ba Sulemaani, abaana ba Sotayi, abaana ba Kasoferi, abaana ba Peruda, abaana ba Yala, abaana ba Dalukoni, abaana ba Gideri, abaana ba Sefatiya, abaana ba Katiri, abaana ba Pekeresukazebayimu, abaana ba Ami, Abanesunimu bonna n'abaana b'abaddu ba Sulemaani baali 392, era bano be baayambuka okuva e Terumeera, e Terukalusa, e Kerubu, e Yadani ne Imeri, naye ne batayinza kulaga nnyumba z'abakitaabwe n'okuzaalibwa kwabwe oba nga Bayisirayiri. Abaana ba Deraya, abaana ba Tobiya, abaana ba Nekoda 652, ne ku baana b'abakabona abaana ba Kebaya, abaana ba Kakozi, abaana ba Beruzirayi eyawasa omukazi ku bawala ba Beruzirayi Omugireyadi n'atuumibwa ng'erinnya lyabwe bwe lyali. Abo ne banoonya amawanga gaabwe mu abo abaabalibwa ng'okuzaalibwa kwabwe bwe kwali, naye ne batalabika. Kyebaava bababoola ne babagoba mu bwakabona. Tirusasa n'abagamba balemenga okulya ku bintu ebitukuvu ennyo okutuusa lwe walibaawo kabona alina Ulimu ne Sumimu. Ekibiina kyonna okugatta kyali 42,360, obutasaako baddu baabwe n'abazaana baabwe, omuwendo gwabwe 7,337, era baalina abasajja abayimbi n'abakazi abayimbi 200,000. Embalaasi zaabwe zaali 736, ennyumbu zaabwe 245, eŋŋamira zaabwe 435, endogoyi zaabwe 672. Awo abamu ku mitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe bwe bajja mu nnyumba ya Mukama eri mu Yerusaalemi ne bawaayo ku bwabwe olw'ennyumba ya Katonda okugisimba mu kifo kyayo, ne bawanga obuyinza bwabwe bwe bwali mu ggwanika ery'omulimu daliki 60,100 eza zaabu, ne lateri eza ffeeza 50,000, n'ebyambalo bya bakabona 1,000. Awo bakabona n'Abaleevi n'abamu ku bantu n'abayimbi n'abaggazi n'Abanesinimu ne babeeranga mu bibuga byabwe, ne Isirayiri yenna mu bibuga byabwe. Ezera essula ey'okusatu. Awo omwezi ogw'omusanvu bwe gwatuuka, abaana ba Isirayiri nga bali mu bibuga, abantu ne bakuŋŋaanira e Yerusaalemi ng'omuntu omu. Awo Yesuwa mutabani wa Yozadaki n'ayimirira ne baganda be bakabona, ne Zerubbaberi mutabani wa Seyalutyeri ne baganda be, ne bazimba ekyoto kya Katonda wa Isirayiri okuweerangayo ku ebiweebwayo ebyokebwa nga bwe kyawandiikibwa mu mateeka ga Musa omusajja wa Katonda. Ne basimba ekyoto ku ntebe yaakyo, kubanga entiisa yabaliko olw'abantu ab'omu nsi. Ne baweerayo ku ebiweebwayo ebyokebwa eri Mukama, ebiweebwayo ebyokebwa enkya n'akawungeezi.
ne bakwatanga embaga ey'ensisira nga bwe kyawandiikibwa, ne bawaayo ebiweebwayo ebyokebwa ebya buli lunaku ng'omuwendo gwabyo bwe gwali, ng'ekiragiro bwe kyali, ng'ebyagwanira buli lunaku bwe byali, n'oluvannyuma ekiweebwayo ekyokebwa eky'emirembe gyonna, n'ebiweebwayo eby'emyezi egyakaboneka, n'eby'embaga zonna eza Mukama ezaalagirwa, n'ebya buli muntu eyawaayo ng'ayagadde ekiweebwayo ku bubwe eri Mukama. Ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi ogw'omusanvu kwe baasookera okuwaayo ebiweebwayo ebyokebwa eri Mukama. Naye emisingi gya yeekaalu ya Mukama nga teginnaba kussibwawo, era ne bawa abazimbi n'ababazi ffeeza n'ebyokulya n'ebyokunywa n'amafuta, ne babiwa ab'e Sidoni ne Ttuulo okuggya emivule ku Lebanoni okugireeta ku nnyanja e Yopa nga Kuulo kabaka w'e Buperusi bwe yabalagira. Awo mu mwaka ogwokubiri kasookedde bajja eri ennyumba ya Katonda e Yerusaalemi mu mwezi ogwokubiri, Zerubbaberi mutabani wa Seyalutyeri mwe yasookera ne Yesuwa mutabani wa Yozadaaki ne baganda baabwe abalala bakabona n'Abaleevi n'abo abaali bavudde mu busibe obwo ne bajja e Yerusaalemi ne balagira Abaleevi abaakamaze emyaka 30 n'okukirawo okulabirira omulimu ogw'omu nnyumba ya Mukama. Awo Yesuwa n'ayimirira ne batabani be ne baganda be, Kadumyeri ne batabani be, batabani ba Yuda, wamu okulabirira abakozi mu nnyumba ya Katonda, batabani ba Kenadadi ne batabani baabwe ne baganda baabwe Abaleevi. Awo abazimbi bwe bassaawo emisingi gya yeekaalu ya Mukama, ne bateeka bakabona nga bambadde ebyambalo byabwe nga balina amakondeere, Abaleevi batabani ba Asafu nga balina ebitaasa okutendereza Mukama nga Dawudi kabaka wa Isirayiri bwe yateekateeka. Ne bayimbiragana nga batendereza nga beebaza Mukama nga boogera nti kubanga mulungi n'okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna eri Isirayiri. Abantu bonna ne boogerera waggulu n'eddoboozi ddene bwe batendereza Mukama kubanga emisingi gy'ennyumba ya Mukama gissibbwawo. Naye bangi ku bakabona n'Abaleevi n'emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe abakadde abalala ennyumba eyasooka, emisingi gy'ennyumba eno bwe gyassibwawo mu maaso gaabwe, ne bakaaba amaziga n'eddoboozi ddene, bangi ne boogerera waggulu n'essanyu. Abantu n'okuyinza ne batayinza kwawula ddoboozi lya kwogerera waggulu n'essanyu n'eddoboozi ery'okukaaba kw'abantu, kubanga abantu baayogerera waggulu n'eddoboozi ddene, oluyogaano ne luwulirirwa wala. Ezera essula ey'okuna. Awo abalabe ba Yuda ne Benyamini bwe baawulira ng'abaana b'obusibe bazimbira yeekaalu Mukama Katonda wa Isirayiri, ne balyoka basemberera Zerubbaberi n'emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe ne babagamba nti katuzimbire wamu nammwe kubanga tunoonya Katonda wammwe era nga nammwe, era tuwayo ssaddaaka eri okuva ku mirembe gya Asaludadoni kabaka w'e Bwasuli eyatulinnyisa wano. Naye Zerubbaberi ne Yesuwa n'emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe za Isirayiri abalala ne babagamba nti temulina kigambo naffe okuzimba ennyumba eri Katonda waffe, naye ffe ffekka wamu tulizimba eri Mukama Katonda wa Isirayiri nga kabaka Kuulo kabaka w'e Buperusi bwe yatulagira. Awo abantu ab'omu nsi ne bafunayo emikono gy'abantu ba Yuda ne babateganya mu kuzimba, ne bagulirira ab'okusala amagezi okubaziyiza okutta okuteesa kwabwe emirembe gyonna egya Kuulo kabaka w'e Buperusi okutuusa Daliyo kabaka w'e Buperusi lwe yalya obwakabaka, ne ku mirembe gya Akaswero nga kyajjali obwakabaka ne bawandiika okuloopa abali mu Yuda ne Yerusaalemi. Ku mirembe gya Alutagizerugizi, Bisulamu n'awandiika ne Misuleddaasi ne Taberi ne banne abalala eri Alutagizerugizi kabaka w'e Buperusi. Era ebbaluwa yawandiikirwa mu nnukuta ez'Ekisuuli ne mu lulimi Olusuuli. Lekumu ow'essaza ne Simusaayo omuwandiisi ne bawandiika ebbaluwa eri Alutagizerugizi kabaka okuloopa Yerusaalemi bwe bati. Awo Lekumu ow'essaza ne Simusaayo omuwandiisi ne bannaabwe abalala ne bawandiika, Abadinayi n'Abafalasasuuki n'Abatalupeeri n'Abafalusi n'Abalukevi n'Abababulooni n'Abasusanuki n'Abakedayi n'Abaweramu n'amawanga gonna amalala, Osunapaali omukulu ow'ekitiibwa bye yasomoosa n'ateeka mu kibuga ky'e Samaliya ne mu nsi endala eri emitala w'omugga n'ebirala bwe bityo. Ebbaluwa eno ejjiddwa mu bbaluwa gye baaweereza Alutagizerugizi kabaka, abaddu bo abasajja abali emitala w'omugga n'ebirala bwe bityo.
kabaka ategeere ng'Abayudaaya abaava gy'oli ne bambuka batuuse gye tuli e Yerusaalemi, bazimba ekibuga ekyo ekijeemu ekibi, era bamaze bbugwe, era bamaze okuddaabiriza emisingi. Kabaka nno ategeere ekibuga ekyo bwe kirizimbibwa ne bbugwe bw'aliggwa okukola nga tebaliwa musolo, ebisalibwa newankubadde empooza. Kale enkomerero bakabaka balifiirwa. Kale kubanga tuli omunnyo ogw'omu lubiri so tetugwana kulaba kabaka ng'anyoomebwa, kyetwava tutuma ne tutegeeza kabaka banoonye mu kitabo eky'okujjukiza eky'abajjajjaabo. Bw'otyo bw'olisanga mu kitabo eky'okujjukiza n'otegeera ng'ekibuga ekyo kibuga kijeemu era nga kyonoona bakabaka n'amasaza era nga baajeemyanga abantu mu ekyo mu biro eby'edda. Ekibuga ekyo kyekyava kizikirizibwa. Tutegeeza kabaka ekibuga ekyo bwe kirizimbibwa ne bbugwe bw'aliggwa okukola, ng'olwekyo toliba na kitundu emitala w'omugga. Awo kabaka n'atumira Lekumu ow'essaza ne Simusayo omuwandiisi ne bannaabwe abalala abali mu Samaliya ne mu nsi endala eri emitala w'omugga, n'addamu nti emirembe n'ebirala bwe bityo. Ebbaluwa gye mwatuweereza esomeddwa mu maaso gange ne ngitegeera, ne nteeka etteeka ne banoonya, era balabye ng'ekibuga ekyo okuva mu biro eby'edda kyasaliranga bakabaka enkwe n'obujeemu n'ekyejo byakolerwanga omwo. Era waabangawo bakabaka ab'amaanyi abaakulira Yerusaalemi abaafuganga ensi yonna eri emitala w'omugga, era baaweebwanga omusolo, ebisalibwa n'empooza. Muteeke nno etteeka abasajja bano balekeraawo ekibuga ekyo kireme okuzimbibwa okutuusa lwe nditeeka etteeka eddala. Era mwekuume muleme okutenguwa mu kino. Akabi kandikulidde ki bakabaka ne bafiirwa. Awo ebbaluwa ejjiddwe mu bbaluwa ya kabaka Alutagize Rugizi bwe yasomerwa mu maaso ga Lekumu ne Simusayo omuwandiisi ne bannaabwe, ne balyoka banguwa ne bagenda e Yerusaalemi eri Abayudaaya ne babalekesaayo n'amaanyi n'amawaggali. Awo omulimu ogw'omu nnyumba ya Katonda eri mu Yerusaalemi ne gwalekebwayo okutuusa omwaka ogwokubiri ogw'okufuga kwa Daliyo kabaka w'e Buperusi. Ezera essula ey'okutaano. Awo bannabbi Kagayi nabbi ne Zekkaliya mutabani wa Iddo ne balagulira Abayudaaya abaali mu Yuda ne Yerusaalemi mu linnya lya Katonda wa Isirayiri mwe baabalagulirira. Awo Zerubbaberi mutabani wa Seyalutyeri n'agolokoka ne Yesuwa mutabani wa Yozadaaki ne batanula okuzimba ennyumba ya Katonda eri mu Yerusaalemi, era wamu nabo waaliwo bannabbi ba Katonda nga babayamba. Mu biro ebyo ne wajja gye bali Tatenayi ow'essaza ly'emitala w'omugga ne Sesalubonezayi ne bannaabwe ne babagamba bwe batyo nti, ani eyabawa etteeka okuzimba ennyumba eno n'okumala bbugwe ono? Awo ne tubagamba bwe tutyo nti, abasajja abakola ennyumba eno amannya gaabwe baani? Naye amaaso ga Katonda waabwe gali ku bakadde ba Yuda, ne batabalekesaayo okutuusa ekigambo lwe kirituuka eri Daliyo. Eby'okuddamu ne bissibwa mu bbaluwa olw'ekigambo ekyo. Ebbaluwa ejjiddwa mu bbaluwa Tatenayi ow'essaza ly'emitala w'omugga ne Sesalubozenayi ne banne Abafalukaasi abaali emitala w'omugga gye baaweereza Daliyo kabaka. Ne bamuweereza ebbaluwa eyawandiikibwa eti nti, eri Daliyo kabaka mirembe myereere. Kabaka ategeere nga twajja mu ssaza lya Yuda mu nnyumba ya Katonda omukulu ezimbibwa n'amayinja manene, era emiti giteekebwa mu bisenge, n'omulimu guno gugenda nga gweyongera n'okunyiikira mu mikono gyabwe. Awo ne tubuuza bakadde abo ne tubagamba bwe tutyo nti, ani eyabawa etteeka okuzimba ennyumba eno n'okumala bbugwe ono? Era ne tubabuuza n'amannya gaabwe okukutegeeza tuwandiike amannya g'abasajja ababakulira. Kale ne baddamu bwe batyo nti, tuli baddu ba Katonda w'eggulu n'ensi, era tuzimba ennyumba eyazimbibwa edda emyaka giri emingi kabaka wa Isirayiri omukulu gye yazimba n'amala. Naye oluvannyuma bajjajjaffe bwe baali basunguwazizza Katonda w'eggulu n'abagabula mu mukono gwa Nebukadduneeza kabaka w'e Babulooni Omukaludaaya, eyazikiriza ennyumba eno n'atwala abantu e Babulooni. Naye mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Kuulo kabaka w'e Babulooni, Kuulo kabaka n'ateeka etteeka okuzimba ennyumba eno eya Katonda, era n'ebintu eby'omu nnyumba ya Katonda ebya zaabu n'ebya ffeeza
Nebukaduneza bye yajja mu yeekaalu eyali mu Yerusaalemi n'abireeta mu yeekaalu ey'e Babulooni, ebyo Kuulo kabaka n'abijja mu yeekaalu ey'e Babulooni, ne babiwa omuntu erinnya lye Sesubazaali gwe yali afudde ow'essaza. N'amugamba nti twala ebintu bino ogende obiteeke mu yeekaalu eri mu Yerusaalemi, ennyumba ya Katonda ezimbibwa mu kifo kyayo. Awo Sesubazaali oyo n'ajja n'assaawo emisingi gy'ennyumba ya Katonda eri mu Yerusaalemi. Kale okuva ku biro ebyo na buli kati nga bagizimba, era naye tennaba kuggwa. Kale nno obanga kabaka asiima banoonye mu ggwanika lya kabaka eriri eyo e Babulooni, obanga bwe biri bwe bityo ng'etteeka lyateekebwa erya Kuulo kabaka okuzimba ennyumba eno eya Katonda e Yerusaalemi, kabaka atutumire atutegeeze bw'anaasiima mu kigambo kino.